kusomesa wamu oluki yakubiri ekiriyo omuwendo gw'abaana gutusaamu abaana basobodde okujja newankubadde tebanaba kujjayo naye ng'omuwendo ogusinga gukomyewo era mmanyi nti n'abalala bakyasigaddeyo nabo bajja ate era twegatiddwako abajja naye mpozi nga bwegamba mu byokusomooza ebintu efeesi nga okusomozebwa kwe tulina abazadde abamu bakomawo nga baleese abaana n'ebikozesebwa tebabirina akati ate omwana okumuza nga talina na bikozesebwa ebitabo talina amakalamu abamu yunifoomu sirungi okusomezebwa kw'amaanyi ate omwana okumusomesa ddala abeera nga akwata bulungi yandibadde alina ekasukulu yunifoomu yandibadde alina ebikozesebwa essomero lyenyini okuliwagira much as this government elite school naye terina kubeerawo ng'omwana talidde nasoma bulungi awo wenyini gavumenti yegamba nti omwana yandisotalinneki kuleeta wadde ekikulu naye ate nga waliwo tulina resolution municipality gyeyisa yo yandibadde ewagira abazadde babereko tebatoola abaana basobole okubeera naye ngeri egamba nti omuzadde bwabeera tasoboke kuleeta wadde ekikulu tomufoosi omwana we muleka abeere wabbali oyo omuzadde ali wiringa okusasulira omwana we nyamusasulira esente kubanga kizibu nnyo olwaliwo gavumenti egamba nti muliite abaana bajje n'amawolu naye nga neeka benyini baleke tebakuuse kati omuntu eyalidde nga takuuse tasobola kubeera namawolu gakulaki kati takusu ate n'ekirala hygienically oba neeven healthwise omwana tayinza kukuuma mmere okuva gyeyalidde kawungeezi n'agipaakinga ku makyalo najja n'abeera naye kusoma ate agire kusawo musango emmere ebeera tiyirasiyaaa ensubira nti gavumenti yesi tutwalabe bakama baffe naye ate oluusi nabo bandibadde beekuba mu mutima ekiriwo embeera eriwo nekiraba nti ddala abaana tebalina mawulire basobola kusiba kukola okugjako okuleeta akatono ennyama ensonga ezisobola okuba nga neorganizinga abaana nebafuna ekyokulya kusoma nti yesi tekiri oba nedda tekiriyo oba gyekiri naye nga fenga wanongenaana zisiramu omusomesa mulimi abasomesa ba gavumenti bakola okuva ku mmande ate oluusi era embeera netegeragana abazadde netulekamu ekiswa ekisobola okwangula okuyambira ddala abaana eyowaga wansi eyo ate nako oluusi babeera ne conditions ezo factors ezibafoosi okukola oluusi obutabaawo kubanga kati omusomesa ayinza okubanga ku ssomero waasula tewaliwo tikyazikuula naye nga gyava wala nnyo enkuba etonye oluusi ye yenyini tawulira bulungi n'entambula nayo tagirina ekyo nakyo kiyinza oluusi okukola ate nga n'omuntu era nga abasomesa nabo bantu babeera n'ebizibu bafeesi naye wano emigundu wano eŋŋandu tewaliwo omusomesa yenakona ekya poor performance twagala tubeere bamazima ekwatandikire twalibee okusomesa omwana tekuli ku musomesa yekka kuli ku bantu nga basatu nti omwana yennyini tutandike n'omuzadde omuzadde ateeka okufasiritetinga omwana amuwa ebikozesebwa amuwa ekyokulya naye kati omuzadde asindika omwana ku ssomero atalina wadde n'ekikumi kyamutuulire nti genda okuliki onywemu obuugi oba genda munawe n'ogula kapaani kakomekoki kakati n'osanga nti omusomesa bamusuula n'omusomesa yennyini kusomero naye asibe nga takoze eki talidde kakati be bantu basatu ti omwana abamu bajja nga tebalina bikozesebwa omuzadde atodde ebyemwetaagisa n'omusomesa oluusi naye ajja kusomesanga n'ekiki nga naye muyala kakati nekunkomere ne baga nti abasomesa ba gavumenti bakola nabangeezo samude factors ezigirako omwana ba gavumenti okola naye nga inakyo sense not all government aided schools nti gakola buli nawe wenyini wetwogera amasomero abaana for example twasobola okufuna first grade yajja second grade nezijja naye nga first grade ezo zijja ne second grade ne third grade zijja ku mwana gwe tugambye asasule siringa emitwalo ng'etaano any'okugulu naye n'abazadde ne bagaana okukola ki
kakati mulimu engeri gyoddamu ono oluusi lwakuyinza kugamba nti oba ne fast grade bafuna yaki kubanga omuzadde tayagala kuteekamu naye atayagala ebirungi nze ndabiraddala nti ekyo kibuugira singa gavumenti ekola risaaki egenda neerongereza abantu ba gavumenti ekimala kino njagala kyogereko nti ngebalaga mu sekendi bakola bulungi ate gye batendeeza nti abali mu masomero ga private bakola bulungi oluusi results bamanyira okuzifumbafumbako naye nga mulimu era ogenda okulira oluusi nga babaye bamala kubakwata n'owulira nti owange era be babadde bawana nti bakola bulungi naye it is not common okusanga ensomero ya gavumenti balikuteeka ebibuuzo kubanga ffe tumanyi omwana bwe tunamusomeseza wano eŋŋanda era ajja kuba ono agende mu ssomero lyasobola sentikiti aziwano erituli okumpi mukono wayigenga wakolaki so nga ate bali abazadde babeera babaggyeko sente enkumu kati omwana waabwe bwafuna results embi bagamba essomero terikola obolaba bagezaako okuyamba ku baana bafune results ennungi n'omuzadde agambe nti ddala bakolaki kubanga the other ones are business schools commercial schools zigamuoma naye nti wano bwekyoso oba omwana yafunye second grade era eyo gyakolaki gyasobola kati ate nekirajjagala ngezeeko okusekeokueducatinga abantu minisitule yennyini bweteera kabayuneemu egamba nti tulina grade zingi bw'ova ku grade esooka pakujako ze siraba mubi omwana okubeera nga yakoze ebibuuzo bw'abeera yafunye grade eyokusa sinze nagiteekawo gyaba yakoze yakumirika ekyo naye minisitule ebiriraba nga grade zezo tezeetaaga zijjemu nti saagalawo grade yakusa oba siyagala grade yakolaki yo yennyini yebiteekawo kati abaana ba gavumenti ne bakola ne bafuna first grade ne bafuna second grade ne bagenda mu grade eyokusafuna abokuna ne bakolaki ate ne bagamba nti abaana bakola bulungi kubanga bayitidde mu ddala minisitule ebijjemu egambe daddira ne mu grade zinaawo tugambe buga nti abaana abayise bakoze eki bayise nze engeri nyinza okukyogeramu naye nga kyenkakasa nti tusomesa indeed you can even produce better marks than those private schools ati the way we are being facilitated by our parents are not responding positively when it comes to their what kids requirements. That is one of the challenges we are facing. Abaana abo babaleeta okuva mu some other private schools nebajja ne batuulira wano kakati ffe nga babeera babahostiliza tetubagamba nti bakopeyo naye mubeera muzeegu abo oba muli ka elementi kaabwe ako bakalinaako okwagala okukolaki bwe babeera bakopye mubenaafu nti minisitule aba amujuneeku bwezuula omwana yakopye tebakyakola ngudda bwe bagamba nti sente tugikoze ekyo naye bagenda banoonya mwana oyo eyakopye ne bagenda basazaamu ebibuzo naye ndi musanyufu nti sofa wano engambi tubadde tetunaba kikolaki kati bwe babeera bakopye bakopa ku lwabwe naye so singafu ate ekirala ebiseera ebisinga amasomero ago agajja okutulirawo si ffe tuganoonya wabula oluusi bayitira mu bainspekita kati inspekita kuba babeera tebalina sitinisi inspekita yenyini n'abadirectinga nti mugende egundi eŋŋandu mukoleki mwegesalirwa mutulireyo ebikutulizeeyo abantu engeri abaana twali mu bitaano twali mu binamu babiri binamukwera byabo ondo leero bayita oluusi enkya ne batakolaki nga bwomanyi bye yadde scholars tumanya kikusente etugenda okumalako ttaamu nga bawuzirina n'okusoba tuyinjogerera nti ttaamu ne bakomyewo tumulisatu nga mu era manyi nti since this is the second week possibly next week by the end of this week omwendo gwaffe gujja kuba mulugero ate n'okusingawo kubanga waliwo abakubaletufuna Come and write 20, 22,
section.